Bobi Wine tagenda kuva ku struggle. Tewaliwo muntu n'omu wano ku internet yakera ku macha n'agenda ajja Bobi Wine gye yali n'amugamba Bobi Wine jangu ku struggle, Bobi Wine jangu weesimbewo. Taliwo. Yes, oluvannyuma lw'akalulu aka 2026 His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu akagambibwa okuba nti yakawangula n'ebitundu 7 ku buli 10 wabula Simon Byabakama n'alangirira mu bye. Wenjogerera ng'ebintu bino bitandise okugenda maaso n'okuba nga biranda. Mu kadde kano His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ali mu kwekweka era gy'asinziira ogenda maaso n'okubako byayogera ebyenjawulo. Ngenda bikujjukiza ebimu, ngenda bikulaga mu butambi obw'enjawulo. Wabula kiki kyenkuleetedde olunaku olwaleero gwampuliriza ku mukuto gwa Red Zone TV. Wulira, Bannayuganda bangi bawuliddwa emirundi mingi nnyo nga balaga baweddemu essuubi oba olyawo olw'embeera nga bwegenda maaso mu ggwanga erya Uganda olw'okubeera nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ali mu kwekweka. Wabula nkuleetedde ebimu ku bigambo by'ogenda okuwulira otegeere bulungi nnyo nti ebintu bino bikyatambula era struggle ekyatambula ku ludda olwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne Bannayuganda abakkiririza mu nkyukakyuka. Kaakati wulira, nkuleetedde olukalala olw'abamu ku bakulembeze abaali bayiseeko mu mbeera yennyini Robert Kyagulanyi Ssentamu gyali mu kuyitamu olwaleero. Wuliriza bulungi nnyo. Watannakategeera njagala obeere ku vidiyo eno ate gisheyalinge. Atasobola gisheyalinga giwe ekigalo kubanga gy'okoma ogirayikinga gy'ekoma okubeera ng'etambula buli muntu yenna n'agenda maaso n'okuba ng'agifuna. Nkuleetedde olukalala olw'abamu ku bantu ababaddeko abakulembeze b'amawanga, abamu nga babaddeko mu bifo ebinene mu mawanga nga nabo baayita mu mbeera yennyini His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gyali mugenda maaso n'okuba ng'ayitamu. Omusajja oyo gw'olaba amanyiddwa nga Fidel Castro yasibwa, yadduka, yeekukuma, wabula yafuga eggwanga lya Cuba emyaka 49 kyokka nga musajja yalina muyaga. Oyo nno gw'olaba mukuleetedde ogenda kutya. Bino byonna mbikuleetedde nga kwe kuli ne Morgan Shangarai ono eyaliwo eggwanga lya Zimbabwe eyaliyita mu mbeera enzibu ennyo olw'okuvuganya onnamukadde amanyiddwa nga Robert Mugabe. Nelson Mandela eyavuganya abakabbulu mu ggwanga erya South Africa naye mukuleetedde ogenda kubanga otegera embeera yennyini His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gyali mugenda maaso n'okuba ng'ayitamu embeera y'okwekweka okulaba nga abasajja tebamukwata. Bangi ku bano baatuuka okwekweka mu zi embassies ez'amawanga agamu oluvannyuma ne badduka mu mawanga ago ne bagenda maaso n'okubeera nga basurvivinga regimes ez'aba dictators oba bamusibira mu bbwa ne baba nga baabeewala okubeera nga babakwata. Wabula byagenda okuggwa nga bano bafuusa abakulembeze oba nga bafuusa influential nnyo sinakindi nga batutte ebifo ebisinga okuba ebya waggulu mu zi gavumenti ez'amawanga ago. Wuliriza, ekikolwa kino ekyokwekweka abasinga obukye bayita okwekweka, kino si kikolwa kya butiitiizi wabula eno strategy era nga bwe nkugambye ezzenga ekozesebwa. Akakodyo kano kabadde nga kakozesebwa abamu ku bannabyabufuzi nga bwe ngendo bakutegeeza bano nga mu mawanga gye babadde basinziira oba gye baavuganyiza oba gye baali balwanirira eddembe ly'obuntu nabo baayisibwa mu mbeera etaali nnyangu nnyo era nga nabo baawunzika bali mu kwekweka, baawunzika bakozeseza strategy eno era nga gye byaggwera abamu ku bo nga bwe nkugambye baafuuka abakulembeze b'amawanga ago. So kakati gwe munankyukakyuka yonna agyosinzira okuba nga gy'owulirira omukuto gwa Red Zone TV. Sibamulire Patrick ndi wano ng'era bulijjo okubeera nga bino mbikutegeeza mbikufeffetera bwe nti ate ne mbikuleetera. Kakati njagala kukulaga list y'abakulembeze bano oba abasajja bali influential okwetola ensi yonna okuviira ddala mu history. Ogenda kuwulira bano nga baayita mu mbeera y'emu Robert Kyagulanyi Ssentamu gy'ayiseemu ne bye baatuukako oluvannyuma. Kakati njagala oggwemu okutya, njagala oyongera okufuna amaanyi gwe munankyukakyuka era gwakkiririza mu nkyukakyuka. Ntera okugamba nti situka otambule, gwakkiririza mu gavumenti ekyaliko, zuukuka weeraliikirire kubanga bino tebinnaggwa. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kyaliko si kikolwa kya butiitiizi wabula eno strategy oba kakodyo akazze kakozesebwa abamu ku abo abasajja ab'amaanyi oluvannyuma abafuuse abakulembeze b'amawanga nga mwe muli ne ba Fidel Castro eyafuga eggwanga lya Cuba emyaka 49 nga byonna bye yakolanga oba bye yayitamu bye tulaba olunaku olwaleero His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu byali mu kugenda maaso n'okubeera ng'ayitamu. Bino bye byenjawulo byogenda okuwulira ku mukutu ogumanyiddwa nga Red Zone TV. Nange Sibamulire Patrick ngenda kuba nga mbikuwa byonna nga bwe mbikuleetedde. Ngazo obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo, wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutawiibwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp. Yes, webale kubanga okyagoberera ku mukutu gwa Red Zone TV naddala gwatambula naffe ebbanga lyonna
bw'oba tonaba kubanga osubscribinga kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kadeka notification obeera omu ku abo basooka okumanya buli bwe tuba tutaddeyo ate tubeere nga tutambula ffe. Nagendako mu comment section teekamu obubaka bwo ku nsonga ez'enjawulo zino zennyini ze mba nkuleetedde ate era mu ngeri y'emu vidiyo giwa ekigalo kuba ntera okugamba gy'okoma okugirayikinga oba ogiyambyeko okugenda maaso n'okubeera ng'etambula ensonga zibeere ng'ate zitambulira ddala. Gwe munankyukakyuka situka otambule bino tebinnaggwa. Gwakkiririza mu gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni zuukuka weeraliikirire kubanga Robert Kyagulanyi Ssentamu omulabanga ali mu kwekweka naye nga ke kazito kali mu kuteeka ku gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni. Kakati wuliriza nkuleetedde ebimu ku ebyo ebirungi ebiri mu kwekweka mmwe kye muyita okwekweka, wabula nkugambye kuno si kwekweka era si kabonero ka kwekweka oba butiitiizi, wabula eno strategy nga tulabyeko emirundi mingi nnyo. Kakati ffe abaasomako ku history njagadde mbikuleetere obeere ng'obifuna bulungi nnyo nga bwe nkugambye nti kano kakodyo akakozeseddwa abamu ku bakulembeze ab'amaanyi era nga bawunzise bafuuse abakulembeze b'amawanga ago gye babadde nga balwanirira eddembe. Wabula nga sinagenda eyo, wuliriza bulungi, ngenda kusooka nkulaga emirundi egyo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gy'alabikiddeko eri bannayuganda ng'ayita mu butambi obw'enjawulo oluvannyuma lw'okubeera nti yali amaka ge gaali galumbiddwa abasajja b'ebyokwerinda nga n'ekigendererwa oba oliawo kyali kyakwagala kumukwata babeere nga oba oliawo bamuteeka mu kye tuyita house arrest, sinakindi okubeera nga bamubuzaawo mu ngeri oba oliawo ezitannaba kubanga zitegeerekeka paka nakati. Waddirira akaseera akaddirira kwali kuddamu kulumba maka ge era mwalaba ekyatuuka ku mukyala we ne famire ye nga bwe mwabitegeera. Wabula ebyo byonna bigenda okubaawo nga n'abamu ku baali abakozi mu maka ago abamu bagambibwa okuba nti battibwa. Wayita akabanga katono n'alabikirako ku kizimbe ekimu, ekizimbe oluvannyuma ne kifuuka ekyobulambuzi nga waali wayisa akabanga nga buli bannayuganda beebuuza nti omusajja ali ludda wa. Fellow Ugandans and friends of Uganda all over the world, my name is Kyagulanyi Ssentamu Robert, also known as Bobi Wine, and today is the 24th of January 2026. It's exactly 8 days since I escaped from my own house following a raid that was carried out by the military and police at my home on the orders of Muhoozi Kainerugaba, Museveni's son, and the Chief of Defense Forces. We had gotten earlier intelligence from our friends within the army that he had issued orders to his men to come and harm me. So when we saw them jumping over our fence on the night of 16th January, I somehow escaped from my home and left. That night they didn't enter into our house, they stopped in the compound. 3 days ago, they once again jumped into our fence, hurled profanities to my wife and threatened to break into my house. That was the second time. Now last night was the third time for them to raid us. They came in hundreds, according to my wife. They broke every door in our house, including those that were not locked. They took away all our documents, from academic documents, land title deeds, and all important documents. They took every gadget, phones, chargers, they took our internet system, they even took all the laptops, including children's school laptops. They also took away our CCTV camera system and destroyed anything that they could destroy, broke glass and cut even our chairs. They put my wife on gunpoint, demanding that she shows them where I was. They even forced her to remove the passwords from her phone and our laptops, but she refused. Well, these and many things that Museveni's regime is doing through his son and his other people are not signs of strength, these are signs of weakness. If Museveni claims that he won the election, why is he panicking? Why is he doing all manner of terrible things? Why is he harassing people? Why is he harassing me and my family? Those are signs of shame. Those are signs of illegitimacy. Now my message to you, fellow Ugandans, I am not in my home because I still want to be able to speak to you like I'm doing. I'm not in my home because my life is threatened. I take this opportunity, first of all, to thank the international community for the voices that they've raised, but to also encourage them to keep an eye on Uganda, especially at this critical time. To you, fellow Ugandans,
This is our country. All this is being done to intimidate us. They've abducted 2 of my deputy presidents, Lina Zedriga and Jole Tukamshaba. We don't know where they are. They've arrested Mwanga Chivumi, my deputy president in charge of Buganda region, and many other comrades to sow fear in us. I encourage you to be strong, to be smart, to be creative. These people are not as strong as they purport. And indeed, they are not as smart as they are. They failed to find me for 8 days. I also tell you that we must never give up. Uganda is our country and we must fight and liberate it. I will resurface at an appropriate time to forward our struggle. In the meantime, I'm not home because I'm trying to keep safe, I'm trying to keep alive, and I want to keep communicating to you. We shall overcome, we shall be free. People power, our power. Ati ekimu ku bigambo ebisinga okuleeta obunkenke era ebisinga okulaga nti eno strategy wabula si kwekweka, eno strategy wabula si butiitiizi. Akugambye I will resurface at the appropriate time. Ajja kulabikako mukadde akatuufu era akeetaagisa. Kakati wenjogerera ekyo ekigambo kyokka kyongera obunkenke eri abakulu abali mu buyinza bw'eggwanga erya Uganda. Kakati wuliriza, singa aba alabise n'alabikira wakati mu kibuga, ekiddako kiyinza okubeera nga kigenda kukyusa ebyafaayo by'eggwanga erya Uganda. Singa alabika n'alabikira mu kifo kyonna ekiri public, ebiyinza okuddirira gwampuliriza kitegeerekeka bulungi nnyo nti ebyebimu ku ebyo gavumenti y'eggwanga erya Uganda oba gavumenti yonna byeyinza okuba ng'eyita. Kakati nkuleetedde benefits oba ebirungi bye tuyinza okufuna oba bye tuyinza okulaba oba bye tuba tusuubira mu kye tuyita okwekweka okwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nti kakati we twogerera taliiwo. Nkuleetedde nkugambye abakulembeze abayita mu strategies ezimu nga ne General Kaguta Museveni yennyini nga naye mwomutadde newankubadde nga mawulire gatugamba nti mu nsiko teyaliiyo, yajja kyalangayo bukyazi, teyali omu ku baalwana, naye nga ffe okusinziira ku history ali omu ku abo abalinga bayiggibwa era oluvannyuma lw'akalulu nga bwe kyabadde mu 2026 bw'atyo n'asalawo n'agenda ne yeekweka mu nsiko ekyaviirako n'olutalo. Kakati nkuleetedde biki ebirungi ebiva mu muntu okwekweka naddala ng'ali ku ddala nga lino otegeere bulungi nnyo. Nkugambye gwe munnankyukakyuka zuukuka otambule naawe akkiriza mu NRM, zuukuka weeraliikirire. Kakati wulira oluvannyuma lw'ebigambo ebyo by'owulidde wayita akabanga katono awo yali alabikiddeko ku kifo ekimu era ekifo ekyo ne kifuuka eky'obulambuzi. Kakati mukadde wayita akaseera katono n'addamu n'alabikirako mu bitundu by'eggomba era n'ayogera ebigambo ebizamba na Uganda amaanyi. Kati nga sinnakuleetera lukalala lw'abamu ku bakulembeze abasajja ab'amaanyi abakoze ekikolwa kye kimu oba abakozesezza strategy y'emu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gy'akozesezza, abasinga obungi gye bayita okwekweka ze kyesiita kwekweka kubanga nkakasa eno strategy oba kakodyo akazze kakozesebwa n'abamu ku bakulembeze ab'enjawulo mu bitundu by'eggomba. Yaddamu n'alabikirayo era njagala okutegeeza intelligence okusinziira ku intelligence baatandika okufeffetta balabo baddala bayinza okuba nga bamufuna. Abanyarwanda banyange mwenna, Kyagulanyi Ssentamu Robert aka Bobi Wine. Leero naku z'omwezi 25 Sunday mwezi gwa January 2026, olunaku olulala olw'okudduka, olunaku olulala olw'okwekweka, olunaku olulala olw'obutali bwenkanya. Mwalaba bukyanga amagye ne poliisi balumba amaka gange. Poliisi esirise kikulaga nti mu nfuga nga family rule nga family emu yawamba eggwanga lyonna n'ebitongole tebikola mulimu gwabyo. Poliisi esirise muhozi ye kyakola basirika busirisi ne bwe kiba kikyamu. Poliisi gye yakozesa okulumba amaka gange, poliisi tewangako statement yonna tibagenze ne bakuba mukyala wange ne bamenya ennyumba yange olw'ensonga eno beeno. Tewali musango gwonna gwe nazza. Bagamba tebanoonya then bagenda ne bamenya amaka gange. Baali baagalayo ki ne bamukuba mukazi wange nga babanja Kyagulanyi. Lwaki tebampita nti nyina omusango? Human Rights Commission mukyala wange adya yagamba agenda wanga kyalire ku mukyala wange, and indeed bagenda ewange nga bagenze kwesanitizing na kulaga nti balina omulimu gwe bakola ku ddembe ly'obuntu. Omukyala wange bamugalidde waka amagye gakyali ewange, naye bukyanga mukyala wange alumbibwa ne bamukuba ne bonoona amaka gaffe. Tewali Human Rights Commission yali akoze ekyewuunyisa ne bakitaffe mu Katonda aba Interreligious Committee olunaku nga tebanalumba mukyala wange baali waka
era bamusanga nga bamusibidde wakanga enjala muluma era nabibagamba byonna naye songa bbiri ze bayogerako ekisooka bambuuza Bobi Wine agala kucyankalanya ggwanga naye ate nga tuzze nga tubagamba mwenna byonna bitwogera tubyogera mu lwatu ate nga biri mu mateeka kukayinira ddembe lyaffe nakulekerawo kunyigirizibwa olunaku lwaddako ne balumba amaka gange mukyala wange ne bamutulugunya sinawulira kigambo kiva mu bakitaffe mu Katonda bawanye ekitiibwa naye ndowooza buli omu yandisitudde eddoboozi lye ku butali bwenkanya obugenda mu maaso nga bukolebwa abo abalina okuuma eggwanga abo abalina omulimu ogw'okukola emirimu gy'eggwanga anyway obuvunanyizibwa bonna buli eri mmwe bannayuganda mwalaba Chief Justice nga bamulayiriza ekisozi kiringa nze bwe nayita Chief Justice nti Busaabala gyalayirire kikulaga ndi Museveni eggwanga lirabanga private property ye kakati oyo we yayise n'amulayiriza ewe ku faamu bw'osuubira otuba obwenkanya ekikunyonyola ensonga lwaki tetwagenda mu kooti bannayuganda omulimu guli eri mmwe obuvunanyizibwa buli eri mmwe era obusobozi buli eri mmwe nze okuba nti siri waka kati navaayo mbalage nti buli omu alina wasobola okuba kyakola amagye gonna ganoonya omuntu omu nnaku zigenda mu 10 bakyalemeddwa okunfuna kitegeeza nti si bamaanyi nnyo nga bwe babagamba kitegeeza nti naawe munnayuganda osobola okukola byonna byokola nga tomenye mateeka yes batuyita abayeekera naye tetuli bamenyi b'amateeka tetulina kikyamu kye tukola naye tubalaga ngezaako balaga nti tusobola okutambula mu Robert Dog style ne tutuuka buli wamu nze ntuuse ku bakulembeze ab'enjawulo nammwe betusinaba kutuukako ngenda batuukako mwenna mbabulire ekyokukola namala ennaku 112 nga mbabulire ekyokukola naye era mbatuukako okubabuulira ekyokola nasuze waffe wano Gomba era njagala okutumirako abo betwasanze wabadde Emaya wabadde wairwa aba military bangi ku road block naye era ne mbayitako mu Robert Dog style ne betwasanze sikatende ensangi ku road block ne bazamwe n'abasirikale abatulaba naye nga mumanyi tetuli bakozi bafujo tetulwagala kwonoona ggwanga twagala ditereza namwe ne mutusaasira ne mutweka ne tuyitawo njagala okubaza abaana abamu ghetto bonna abannayuganda bonna mulinga abakitegeera abantu bandaba ne bagamba Bobi yita wano kuba mumanyi munange siri mumenye w'amateeka nwanirira ddembe lyange n'eddembe lyammwe era nja batuukako kati olunaku lwa leero nsula mukono ono ebonamboze munteekereko ekyeggulo ate nze ndi ampuuta naye mukiteekewo wakati wa ssaawa emu ekitundu n'ebbiri kitundu kuba ssaawa 3 nyina okuba nga mpiseemu kati olwo bajje bakuba embooko n'oyo mwami bakireke muleke mukitegeere mwena nja batuukako bannayuganda mwenna baagala nnyo people power our power nze nkyalimu bana basajja mbalimu Yes, kakati ebyo ebigambo yabyogera we yalabikirako akakatambi kali keggomba era we kiri emabega ge malaalo ga kitaawe n'ab'enganda abalala ne mukaddamuzaala yali Gomba era ebigambo byayogera byayongera obunkenke olw'ensonga yategeeza nti n'ab'ebyokwerinda bangi balinga bamulaba naye nga be bamulaga n'ekkubo ew'okuyita newankubadde ng'envuuvuumo oba amawulire gaatambulanga galaga nti omukulu ono yandibanga alina embassy emu mwe yali yeekukumye oba mwe yeekukumye ekiyinza okuba nga kiba kizibu nnyo gavumenti okukozesa amaanyi gonna okulaba ng'etuuka ku embassy eyo kubanga okusinza ku mateeka agali international singa olumba embassy oba n'otayiza emmotoka ya ambassador oba okoze bulumbaganyi kweri eggwanga ekyekize kiteeberezebwa okubeera nti kiri bwe kityo naye ekyo tesi y'ensonga eyatuleese njagadde nze gye nkulage nti kuno si kutya era kino si kikolwa kyakwekweka wabula eno strategy nga bwe nkugambye ebadde ekozesebwa amawanga amalala sinnaba nno okutuusa ku nsonga nkulu wabula nja kukusaba vidiyo giwa ekigalo gy'okoma okulayikinga gy'okoma ogiyambako okubeera ng'etambula buli munnayuganda yenna n'aba nga ate agenda maaso n'okuba nga amanya gye buvuddeko nnaku z'omwezi zaali nga 24 nnaku nga nnyo era eziyise yalabikirako mu kifo ekimu era nga kyonna ekifo kino era nga kyongera okulaga kyakyali mu ggwanga erya Uganda okuba kwekweka mu Uganda mwe yeekwese alinga asiiga ekifaananyi intelligence y'eggwanga erya Uganda ekyamazima ekyali nnafu nnyo oba si ekyo nga ye mugeze nnyo yazzeemu n'alabikirako mu katambi akalala asaba abasiraamu okukozesa obulungi ekisiibo n'abamadiini amalala kino nakyo nekyongerera obunkwenke abasajja nga beebuuza omusajja ono ali ludda wa bannayuganda bannange mwenna mbalamusizaako leero ennaku z'omwezi ziri 24 omwezi ogwokubiri omwaka 2026 olunaku olulala era olw'okwekweka olw'okwekukuma olw'okubeera ku dduukadduuka newankubadde tetulina musango naye njagala mwenna okubeebaza olw'okusiiba abakatuliki nga nze n'abasiraamu
kya kitiibwa nnyo Katonda yakikoze ng'akigenderedde ffenna ab'amadini ag'enjawulo okwesanga mu kiseera kino nga tutandikidde wamu okusiiba. Ekyo njaga kitucommunicatingire sinsobi ebintu ebimu Katonda abikola oba oliawo to bringing together atulage nti wadde tuli madini ga njawulo naye tulina ebizibu ebimu tulina n'ekyokuddamu kyekimu era ekiseera nga kino kitwetagisa okugatta emitima gyaffe n'emyoyo gyaffe n'obwongo bwaffe tusobole okukola ekyo ekituufu ku lwaffe ne ku lw'abaana baffe. Olunaku lwajjo twayogeddeko ne paliamenti y'omukago gwa Bulaaya European Union Parliament era ne twanja ensonga zaffe newankubadde paliamenti eyo yabadde eyise ambasada wa Uganda mu European Union baganye ogenda ejjukira nti ambasada akiikirira Uganda mu European Union ate ye muzungu. Museveni yalonda mukazi muzungu yakiikirira Uganda naye ngera bwe mumanyi yalonda abantu olw'ebigendererwa eby'engwa ye ng'omuntu naye kubanga yabadde talina bwayinza kunnyonnyola bikolobero bibakoze ku bantu teyabaddeyo. Twabaddeyo ne twanja ensonga zaffe newankubadde bo bagezaako kibrushinga off. Njagala mumanye ti ssente ziyimirizaawo Museveni basinga zijja mawanga g'e Bulaaya, Amerika ne Europe. Ssente ezo ebiseera ebimu nga bazeewola nabwewozi mu linnya lyo mu mannya g'abaana baffe n'abazzukulu nga ffe tulina ozisasula. So kiba kikulu nnyo okugenda ate mu abo abamuvujjirira omusimbi gwakozesa otunyigiriza making sure bakistopinga obumenyi bw'amateeka n'okutuna okunyigiriza bugenze mu maaso nga tebulekedde awo. Olunaku lwajjo wabadde walina okubaayo okusabira Dr. Kizza Besigye ne ba political prisoner bonna naye mu butaba na nsonyi obw'ekiteeka ekyawaggulu Museveni yastopinze emisa eyo. Imagine kati Museveni yefudde na paapa nti n'okusabira obusabizi omuntu era alina confidence egaana abantu. Ekyono kitulage tulina okwegatta tulwanire eddembe lyaffe. Akaseera kano tulina okusingira ddala okwegatta ne tukola kye tulina okukola ku lw'ensi yaffe, ku lw'abaana baffe ne ku lw'abazzukulu. Mwebale nnyo, mwebale eddala. Mbagaliza ekiseera eky'okusiba ekirungi. Mukama abampera omukisa. Mwe baganda bange abakatoliki n'abakristaayo bonna nammwe baswaba tubagaliza swamu ennungi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Redzone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira ndala gwakyatambula naffe ku mukutu guno atanaba kubanga osubscribinga kikole okkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kadeka notification obeera omu ku abo abasooka okumanya tubeere nga tutambula. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ebigambo ebyo yabyogedde gye buvuddeko kaakati ng'ali mu kye muyita okwekweka. Nze newankubadde saagala kukiyita kwekweka kubanga nkugambye eno si strategy ezzenga ekozesebwa abamu ku bakulembeze ab'enjawulo era kye muyita okwekweka. Njagala okukulaga kirungi ki oba ebirungi ebiyinza okuva mu kwekweka kuno then oluvannyuma nkulage bakulembeze eki nga we twogerera history abawandiikako nti baali bakulembeze b'amawanga wabula nga tebannafuuka bakulembeze baayita mu mbeera y'emu. Kano akakodyo ak'okwekweka abasinga obungi kye balaba ng'ekikolwa eky'obutiitiizi nga bennyini bye baayitamu. Ngenda bikuwa mukutu gwa Redzone TV kakati wulira. Mu butambi obw'enjawulo bwenkuwadde owulidde nga mu bimu ku byasinga okukulembeza kwe kubeera nti nkyasobola okucommunicatinga, nkyasobola okulaba nga ntuuka ku bakulembeze ab'emitendera egy'enjawulo okubabulira kiki ekiyinza okuba nga kijja kuddako. Ebimu ku ebyo ebigambibwa okuba nti bye bimuleetedde okubeera mu kwekweka abasinga bwe kye muyita okwekweka byebyo ebiyinza okuyambako struggle okubeera ng'egenda mu maaso. Wuliriza. Oluvannyuma lw'akalulu akalondibwa nga nakusoma mwezi 15 mwezi gwa January 2026 kiri official nti Robert Kyagulanyi Ssentamu yagenda mu kwekweka naye nga kyaddirira amagye okubeera nti gaali gasazeeko amaka ge. Kakati wuliriza ebimu ku birungi bye nkujjiddeyo okusinziira ku research ne mu bigambo bye mwennyini bye tuwuliddeko ng'ayogera. Waliwo kye bayita personal safety and survival kye kisookera ddala. Alina okusigala ng'ali safe kubanga ye vision bearer, alina okusigala nga mulamu, alina okusigala ng'ate akyali live and kicking. Personal safety ono kigambibwa nti yatandika ekigendererwa kye eky'okwekweka okusigala nga mulamu kubanga naye owulidde ng'agamba nti to stay alive yensonga ye yali primary goal ey'okwekweka kuno era nga kigambibwa nti kino yakikola olw'okutiisibwa ne message ezamutiisatiisanga okuttibwa ezalinga zijja. Kakati nga kigambibwa nti ba high ranking military officials abamu ku baduumizi ab'oku ntikko mu magye bavangayo ne bakukuta ne bajja ne bamuwa information nti ssebo abasajja baleka bapulaninga kukujjawo oba oliawo wandibadde weekweka ey'ensonga emu. Continued communication. Wuliriza bulungi.
He explained that staying at home would have meant being placed under house arrest, which would have cut off his ability to speak to the world. Being in an undisclosed location allows him to maintain communication with his supporters and the international community through social media and international media outlets. Nga bw'owulidde mu katambi akamu ku bwenkuwadde era nga bwe tukimanyi obulungi ennyo nti singa yasigala ewaka ne bamuggalirayo kyandibadde kizibu nnyo okucommunicatinga ne bannayuganda bazzaamu amaanyi n'okubabulira ebigambo bye baagala okuwulira. Kyandibadde kizibu nnyo okucommunicatinga ne kye tuyita international community. Gye buvuddeko yasooka n'ayogerako eri eggwanga ng'ayita ku mikutu egy'enjawulo, emikutu nga Al Jazeera, emikutu nga BBC n'emikutu emirala. Ne wayita akabanga katono n'alabikako ng'ayogera ne kye tuyita Geneva Summit oba nga address nga kye tuyita Geneva Summit, era nga speech eyo yakankanya abasajja oluvannyuma lw'ebigambo bye yayogera. Yaddamu okuwulirwako ng'ayogera oba nga address nga kye tuyita EU Parliament, era nga kye yakola yasaba ne kye tuyita individual sanctions n'ebibonerezo ebirala, ebyo nabyo ne byongera obunkenke mu bakulu. Kakati kigambibwa nti okwekweka kwe kuyambyeko okusobola okumusobozesa okulaba ng'akyasobola okucommunicatinga ne kye tuyita international community. Evasion of detention. By escaping the initial raid, he avoided being held incommunicado or subjected to arbitrary detention, which he claims has happened to other opposition figures. Mukadde kano tulaba nga Muwanga Kivumbi deputy we ali mabega wa mitayimba bamuteekako ogw'obutujju, Lina Zedriga Wal ne Yole Jacqueline Tukamushaba abo baakateebwa ku bail naye nga nabo baali bakwatibwa. Kati nga kano kabonera akakulaga nti ye gwe gwali omutwe omukulu yali tasobola kubeera ng'asimattuka. Wandibaddewo initial detention, baali basobola okumuggalira. Oluvannyuma lw'okumuggalira mu kaseera akakatono tewali munnayuganda akkiriza mu ye, yandibadde amanyi kiki ekiyinza okuba nga kyandizzeeko. Kakati okwekweka ekyo nakyo yasobola okukyavoidinga. Kakati nkugambye kano si kikolwa baka, kano kakodyo so si kikolwa kya butiitiizi. Waliwo kye bayita international advocacy. Hiding has also allowed him to participate in the international forums such as the Geneva Summit for Human Rights and Democracy to call for sanctions against the government and to highlight alleged human rights abuses. Nti okwekweka kuno kumuyambyeko okwadvocatinga oba okwogerako ku international forums, zi platforms ezo ez'amaanyi eziri international. Wenjogera ku kye bayita Geneva Summit, kino kibeera wansi ew'ekitongole ky'amawanga amagatte ekya United Nations, era nga eno gye yasinziira n'asaba bateeke sanctions ez'amaanyi, bateeke envumbo n'obukwakkulizo ku gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yakisaba. Kati ekyo singa yali akwatiddwa ewaka oba singa yali adduse, oba oliawo internet bandigisazeeko, oba oliawo ye yandibadde akwatibwa ne house arrest yokka kyali tekijja kusoboka. Kitegeeza okwekweka kuno yali strategy ejja okumusobozesa okulaba ng'asobola okucommunicatinga ne kye tuyita international community. Symbolic resistance. His ability to evade security forces despite a heavy military presence has been characterized by some supporters as a symbolic victory, demonstrating that he can continue to resist the regime from within the country. Nti kano kabonero kalaga resistance oba okuguguba. Nti oluvannyuma lw'okubeera nti omusajja ali omu talina yadde akasaali, yasobola okwesimattula n'adduka ku b'ebyokwerinda n'abatolokako abasajja abagamba nti balina intelligence buli wamu. Kano kaali kabonero akaalabisa abasajja bano n'ebyokwerinda nti ono mugezi oba oliawo n'okubasinga. Kaali kabonero ka buwanguzi olw'ensonga nti yasobola okubiitinga security n'abanga asobola okugenda mu maaso n'okukola bye yakola, era n'abanga yababulako mu ngeri eyo yennyini gye ngenda maaso n'okubeera nga nkutegeeza. Kakati njagala okutegeeza gwampuliriza, ebyo bye bimu ku ebyo bingi nnyo, naye ebyo bimu ku nsonga esinga obukulu eziyinza okukulaga oba eziyinza okusiigira ekifaananyi nti kano si kabonero ka kutya, era kino tokiyita kwekweka bwekwezi, wabula kano kakodyo abakulembeze ab'enjawulo ababaddeko abakulembeze b'amawanga ag'enjawulo bwe babadde nga bakozesa okulaba nga badduka oba nga beekweka, ffe kye tuyita okwekweka, naye nga kabadde nga kakodyo akabadde nga kakozesebwa abakulembeze ab'amaanyi okulaba nga beewala bannakyemalira okubatuusaako obulabe, then oluvannyuma ne baba nga ate bafuuse ba president oba bafuuse ab'ebitiibwa mu mawanga ago, bakutte ebifo ebisinga okuba ebya waggulu mu mawanga ago. Bino byonna nga byatandika na kwekweka, era nga byatandikira eyo mu myaka egyedda nga ne Nelson Mandela yennyini ono gw'olaba yasibwa emyaka 27. Embeera gye yayitamu nga tannaba kubanga asibwa
efaanaganira ddala eya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu owa 2026 wetwogerera, era ng'obudde buno abali mu buyinza bw'eggwanga erya Uganda be bamanyi kyekitegeeza ekyokubeera nga tebayina His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga tali mu mikono gyabwe. Ngenda kukutwalako ku bakulembeze ab'enjawulo oba ku bakungu ab'enjawulo nkulage bano baakikolanga batya, bano baakola batya ensonga y'okwekweka bwe nampuliriza kyoyita okwekweka, wabula nga kano kabaddenga kakodyo babaddenga bakakozesa oluvannyuma ne bavaayo ng'abawanguzi era ne bafuuka abakulembeze ab'amawanga ago, nga noono yennyini General Kaguta Museveni naye okikolwa kyali kyakwekweka newankubadde nga ffe tukirabanga ekyali ekyokugenda mu nsiko okulwana nga bamubbi akalulu. Kano kabonero akalaga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu tanava mu struggle, tasobola kuva mu struggle ng'oba olyawo bannayuganda abamu batandise okuba nga baggwamu amaanyi ne batandika n'okwogera ebigambo ebimu nga bwe njagala ogenda mu maaso n'okubeera nga nkutuusako. Kakati wuliriza, tutandise n'omugenzi Nelson Madiba Mandela. Ono yasibibwa okumala emyaka 27 wakati wa 1962 yavaayo mu mwaka gwa 1990 soko okubemu akafaananyi nga bakutadde mabiga w'emitayimbwa mu mwaka gwa 1962 then novaayo mu mwaka gwa 1990 emyaka 27 gye yamala ng'ali mabega wa mitayimbwa, wabula nga kino kyajja olw'okuba nti yali alwanyisa abakabbulu oba kye tuyita apartheid. Ono baamuteekako ogwa terrorist era nga Nelson Mandela baamulangirirako okubeera omutujju, era nga bw'owulira ebigambo bwe byateekebwa ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne deputy we nga bw'obiwulidde oluvannyuma lw'okumuta, wabula nga tebannamukwata embeera yonna gy'olaba Robert Kyagulanyi Ssentamu gy'alimu yagirimu, era ng'okumukwata okwekweka yasooka kwekweka ajja ne bamufuna bwe batyo ne bamuggalira. Kakati oluvannyuma lw'okumuta ono baagenda okukizuula nga ye icon eyali eyinza okuzza emirembe mu ggwanga eryo, era mu mwaka gwa 1994 yafuuka president w'eggwanga erya South Africa kubanga abazungu baatuuka ne bakkiriza nti ono ye yali asobola okuggyawo obusungu bannansi mu ggwanga lya South Africa bwe baali bayina, era ye yakulembera okuteesa negotiations ezagenda maaso okuyimiriza kye bayita apartheid mu ggwanga lya South Africa, era n'afuuka president eyasooka okubeera nti yalondebwa bantu past democratically elected president mu mwaka gwali gwa 1990 Nelson Madiba Mandela, omusajja yasibwa okumala emyaka 27. Ebyo byonna bye yayitamu byebyo byennyini byolaba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu byagenda maaso n'okubanga ayitamu surprisingly nono yennyini General Yoweri Kaguta Museveni. Uliriza, yabeera mu bifo ebyenjawulo mu gavumenti ez'enjawulo mu ggwanga erya Uganda, wabula okusinziira ku research gwe tuyina wano ne information gye tuyina, ebifo ebyo yabibeerangamu, wabula nga bw'abaza akoze atya okufuukako president ow'eggwanga erya Uganda. Kati kigambibwa nti awo yalemererwa, wabula mu mwaka gwa 1998 akalulu kagenda kategekebwa, era akalulu kategekebwa omukulu ono baakamuwangula, teyakwata kyakubiri, teyakwata kyakusatu, wabula yali omu ku baakolera ddala obubi era nga be bakatumba oye b'essaawa ezo. Akati omukulu ono kye yakola n'atandika okuteekawo embeera, gavumenti entandika okumuyigga, bw'atyo n'adduka, era mu kudduka kati nno kwe kugenda mu nsiko, era ng'eyo gye yasinziira n'agonjawo olutalo kye tuyita Bush War. Olutalo olwo yaggweranga mu mwaka gwa 1986 mwezi gwa January ng'awambye ekibuga Kampala, then nga 26 omwezi gwa January ng'alayidde nga president w'eggwanga erya Uganda, era ng'ekyo nakyo kyajja oluvannyuma lw'okwekweka kwe yali abaddemu nga gavumenti ya Milton Obote yali emunoonya mukadde ako. Kakati naye bw'atyo bwe yatambuza ensonga ze, era kati we twogerera biriwo bimanyi, genda mu maaso bimanyi. Kakati we tuva ku oyo akakodya ak'okwekweka abangi kye muyise ekikolwa eky'obutiitiizi, omusajja oyo gw'olaba bamuyita Muhammad Buhari. Ono yakulembera eggwanga lya Nigeria emirundi 2 ate nga yaliko mu bifo ebyenjawulo era emirundi egiwererako ddala. Omukulu amanyiddwa nga Muhammad Buhari. Kakati njagala kutegeeza Muhammad Buhari nga tannaba kubeera nga atuuka mu mbeera y'okubeera nti president w'eggwanga lya Nigeria, wuliriza ebyaliwo before, kubanga ono omusajja yakulembera Nigeria emirundi egiwera. Wakati wa 1983 ne 1985 yaliko president, 2015 ne 2023 yaliko president. Kyokka ate ng'emabega yaliko gavana wa state emanyiddwa nga Bono wakati wa 1976 mu mwaka ogwo gwa 1976. Then 1975 yali gavana wa North Eastern State. Kakati wuliriza, Muhammad Buhari yavuganya mu kalulu ka 2003, n'avuganya mu 2007, n'avuganya 2011, era nga kigambibwa nti wano
obululu bwonna mbu yalinga abuwangula wabula nga gavumenti y'eggwanga erya Nigeria ngabo obamanyi ba gavumenti z'abannakyemalira ate balangirira era abawagizi be baatuuka okugaanako obululu obwo results ezaabuvangamu ne batandika okuteekawo embeera era nga Muhammad Buhari baamuteekako n'emisango. Ono yasigala alwanyisa gavumenti eyaliko. Muhammad Buhari mu 2015 yagenda okuwunzika nga emirundi gye bamuteekangako emisango yagyewalanga mu ngeri emu yakwekweka, then n'asigala ng'asobola communicatinga ne kye tuyita international community, n'asigala ng'asobola okuwuliziganya ne bannansi mu ggwanga erya Nigeria. Bw'atyo mu 2015 finally n'afuuka pulezidenti ow'eggwanga erya Nigeria. Oyo gw'olaba Muhammad Buhari bw'atyo n'aba nga yafuga eggwanga eryo akaseera ako kemujjukira bw'oba ng'obadde ogoberera. Muhammad Buhari yali pulezidenti w'eggwanga erya Nigeria wakati wa 2015 n'omwaka ogwa 2023 bw'atyo n'ava mu buyinza obw'eggwanga erya Nigeria. Kakati wulira nkugambye nkulondeddeyo abakulembeze abafuuseeko ba pulezidenti n'abo abayingiddeko mu bifo eby'amaanyi mu mawanga gaabwe gye babadde balwanirira. Oyo gw'olaba ali ku ndiri bamuyita Morgan Tsvangirai. Ono yalinga mu ggwanga erya Zimbabwe era nga gye yasinziranga n'avuganya na mukadde Robert Mugabe ne gavumenti ye. Morgan Tsvangirai yayisibwa mu mbeera empya ennyo efaananira ddala eya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ono yakubwanga bubi nnyo, baamutuusangako ne ku extent egenda ku kitanda nga bamukubye emiggo just lwakuvuganya Robert Mugabe na mukadde eyali afuga eggwanga eryo. Kigambibwa ono yali primary opposition leader mu ggwanga lya Zimbabwe era yafeesinga emirundi egiwererako ddala kye bayita multiple arrests. Baamukwata emirundi egiwerera ddala, baamukubanga bubi nnyo ebyokwerinda. Era ekiseera kyatuuka omusajja ono n'addukira mu embassy emu mu ggwanga lya Zimbabwe oluvannyuma lw'okuba nti baali bateekateeka okumukwata, baali bateekateeka okumusaanyaawo. Bw'atyo n'adduka ne yeekweka mu embassy emu ggwanga lya Zimbabwe. Embassy n'emukweka unaddala mu kalulu aka 2008. Morgan Tsvangirai yali waakuttibwa okusinziira ku intelligence, wabula embassy emu mu ggwanga lya Zimbabwe yamukweka bw'etyo n'emutaasa. Era gye byaggweera Morgan Tsvangirai baatula ne bateesa oluvannyuma lw'amawanga ag'enjawulo okubiyingiramu ne bateesa ne Robert Mugabe. Ekyaddirira omukulu ono n'afuukako prime minister mu mwaka gwa 2009 naye nga kino kyaddi mu ndagaano gye bayita power sharing agreement eyakolebwa ng'abazungu be baateeka pressure, kye tuyita international pressure eri Robert Mugabe ne gavumenti ye. Bw'atyo n'awaliriza Morgan Tsvangirai, bw'atyo n'asimattuka okubeera nga attibwa era bw'atyo n'atuukako mu bifo ebyenjawulo mu ggwanga eryo. Kakati ate tukyagenda mu maaso. Oyo gw'olaba bino nnongezaako okulaga ekikolwa ekimuyita eky'obutiitiizi. Bamuyita Anwar Ibrahim. Ono yali w'eggwanga erya Malaysia, yaliko deputy prime minister era ng'ono yafuuka opposition leader era yasibwa emirundi egiwererako ddala ne bamuteekako emisango ng'egya Sodome, emisango gy'obuli bw'enguzi corruption, era nga kigambibwa nti bino byonna gyali misango mipaatiike kulaba nga bamulemesa okubeera ng'avuganya gavumenti eyaliko mu ggwanga eryo erimanyiddwa ng'erya Malaysia. Omukulu ono Anwar Ibrahim yakubibwa emirundi egiwererako ddala era yatuuka ekiseera musajja wattu ne yeekweka n'agenda maaso n'okuba nga yeekweka, wabula oluvannyuma abasajja baamufuna era ne bamuteekako mu kkomera gye yamala kumpi emyaka egiwerera ddala nga 10. Ibrahim Anwar bw'atyo omusajja wattu bwe yavaayo n'asigala ng'akyalwana. Yagezaako okwekweka, abasajja ne bamufuna. Bwe baamala okumufuna baamuggalira emabega w'emitayimbwa n'amala emyaka egikunukkiriza mu 10. Kati gwagamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu yeekwese bwekwesi, singa bamukwatako kiba kitegeeza emyaka gye bayinza okumusiba toyinza na kugimanya gwampuliriza, ebiddako oyinza obutabyagala. Omusajja oyo oluvannyuma lw'okulemerako yajja n'akulembera kye bayita coalition era gavumenti neewalirizibwa okumulonda nga prime minister. Bw'atyo n'alayizibwa nga prime minister mu mwaka gwali gwa 2022. Kano kabonero akalaga nti okwekweka kw'abano tekuba kwekweka nga ffe bwe tukulaba, wabula kaba kabonero akalaga okubeera nti eba strategy. Kakati omukulu oyo gw'olaba y'omu ku basajja bakyasinze okufuga emyaka emingi, bamuyita Fidel Castro nga yafuga eggwanga lya Cuba okumalira ddala emyaka 49. Fidel Castro yafuuka president w'eggwanga lya Cuba mu mwaka gwa 1959. Bw'atyo ng'akulembera revolution eyali egenda maaso n'okuba nga ebeerawo okugoba oba okuggyako gavumenti y'obwannakyemalira newankubadde naye oluvannyuma yafuuka nnakyemalira. Fidel Alexandro Castro Ruiz
ono nga 1959 yakulembera revolution n'emaamulako gavumenti eyaliko paka mu mwaka gwa 2008 emyaka 49 newankubadde nga abamu babala 47 Fidel Castro emyaka gyali 49 gye yafuga eggwanga eryo wabula nga tannatuuka kigambibwa nti ono yagezaako emirundi egiwera 1953 ng'agezaako okulaba ng'atwala obuyinza agezaako okulaba ng'anunula bannansi b'eggwanga erya Cuba wabula abasajja nga bamuteekako ebisangosango jjukira musajja yali anywamu ne ku njaga musajja yali akubwa ekyaddala nga bw'oyinza okukiwulira Fidel Castro bw'atyo oluvannyuma lw'okuba nti yagenda mu kwekweka yawalirizibwa n'agenda ye yeekweka mu nsozi ezimanyiddwa nga Sierra Maestra Mountains era nga mu nsozi eno yalangiririra olutalo kye bayita Gorirawo Fidel Castro naye nga olutalo agenda oddulangirira ng'amaze ebbanga ng'ali mu kwekweka musajja wattu ng'abasajja bamunoonya nga bagamba bwe tukukwatirako obuusa otya bannansi ti gavumenti esobola okuvaako bannansi tubadde tubafuga kivandulo tubadde tubeetwalira nga bwe tuwagala kakati gwe obabuusa otya ti gavumenti esobola ogijjako abantu ne baddamu n'amaanyi ne bagamba tujja kukusiba ojja kutuwulira siggwanywa ne kunjaga Fidel Castro n'agenda ne yeekweka mu nsozi n'amalira ddala ebbanga eyo era oluvannyuma lw'okumala ebbanga mu nsozi bw'atyo yagamba siina kirala kyakkola bw'atyo n'atandika olutalo era mu mwaka gwa 1959 yajjako gavumenti y'eggwanga erya Cuba bw'atyo n'afuuka president ow'eggwanga eryo era n'agenda ne mu byafaayo nga y'omu ku bakulembeze abasinze okufuga ensi okumalira ddala emyaka emingi kubanga yafuga eggwanga lya Cuba emyaka 49 kakati gwe balaabalamu wakati wa 1956 wakati wa 1959 n'omwaka gwa 2008 Fidel Castro bw'atyo n'ava mu buyinza n'abulekera muganda we amanyiddwa nga Raul Castro n'agenda mu maaso n'okuba ng'afuga eggwanga eryo waliwo gwe bayita Alpha Conde oyo sigenda teekawo kifaananyi kyawo Alpha Conde yali omu ku opposition ab'oludda oluvuganya era nga yatwalaganya nnyo omusajja amanyiddwa nga Lassana Conte gavumenti eyo yagiteeka ku bunkenke bwe batyo baamuteekangako emisango omusajja ono yawalirizibwa okudduka ne yeekweka era gye yeekweka yamalayo akabanga wabula abasajja finally baamala ne bamukwata ne bamuggalira emabega w'emitayimbwa kakati kigambibwa okuba kyakalulu ka 2010 ebyaliwo mu bijjukira Alpha Conde yakawangula era n'afuuka president asoose mu byafaayo by'eggwanga lya Guinea okubanga yawangula n'afuuka president naye ng'ebyali bibaddewo byali bibi nnyo era nga wano yawalirizibwa okugenda maaso n'okuba nga yeekweka ne tugendako mu ggwanga erya Brazil omukulu oyo gw'olaba amanyiddwa nga José Serra yali mukulembeze w'eggwanga erya Brazil oba yaliko omu ku bakulembeze ab'oku ntikko mu ggwanga erya Brazil wuliriza ono yali student leader oba yali mukulembeze w'abayizi nga boonaalaba guild president wabula nga ku university gye yakulembereranga abayizi tebyakomanga bya ku university wabula yababuusanga n'abategeeza tusobola osinziira wano ne tujjako bwannakyemalira mu ggwanga lya Brazil omukulu ono amanyiddwa nga José Serra Chirico munnansi w'eggwanga erya Brazil era nga yaliko senator n'ebifo eby'enjawulo ono abasajja baamukwata ne baagala okumusiba bw'atyo bwe yasimattuka n'agenda mu kwekweka n'adduka abasajja ne basigala nga bamunoonya tebamanyi wa gyali tebategeera wa gyali tebategeera kikyazzaako wabula oluvannyuma baamala ne bagenda ne bamukwata okubanga baali bamaze okukizuula nti tuyinza okumufiirwa singa adduka ayinza okutuviirako ekizibu kati obutamufiirwa kugenda mu ekizayiro kujja kutufuukira kizibu mukwate wabula kigambibwa nti oluvannyuma yatuuka n'addukirako mu embassy emu era nga bw'olabye obukodyo obulala bubadde bukozesebwa ne yeekweka mu embassy emu mu ggwanga erya Brazil mu kibuga Brasilia eyo nno embassy gye yamukweka okumala akabanga oluvannyuma n'asobola okudduka n'adduka mu ggwanga erya Brazil ne yeeyongerayo then wayita akabanga katono nnyo kigambibwa okuba oluvannyuma lw'obwa dictatorship mu ggwanga erya Brazil okubanga bwali bukomezeddwa omusajja ono yakomawo era n'afuuka omu ku abo abaholdinga offices awaggulu yafuuka minisita ate era n'afuukako ne senator mukadde ke kamu nga ye minisita w'ensonga ez'ebyobulamu mu ggwanga erya Brazil kakati wano tewaliwo nnyo njawulo ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu
bwe kyemuyita okuba nti ali mu kwekweka, wabula nga bwe nkugambye nti ono tali mu kwekweka, wabula kano kakodyo akakozeseddwa era akali mugenda maaso n'okuba nga kakozesebwa okulaba nga oba oli awo asigala nga alwana. Kakati ekyo njagadde nkijjewo era njagadde obeere ng'ogenda mu maaso n'okuba nga okifuna bulungi nnyo gwampuliriza ku mukuto gwa Red Zone TV. Bw'oba tonaba kuba ng'osubscribe nga kikole nkulekera akatambi kano then nze nzije mbeere nga nkwongerayo. Bannayuganda bangi boogedde ebigambo, bannayuganda bangi bawulikika nga abaweddemu amaanyi olwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Oba oli awo tebamanyi kiki kiddako. Kakati njagala okuwuliza ebigambo bino obyongereza ku ebyo by'owulidde nkugamba nti omukulu ono His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kyonna kyafumba munnayuganda mpuliriza. Weetaaga okubeera emabega we, weetaaga ogenda mu maaso n'okubeera ng'okigoberera era weetaaga ogenda mu maaso n'okuba ng'omanya ddala kiki His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kyayinza okuba ng'afumba. Kyenkugambye nti weetaaga ogenda mu maaso n'okuba ng'ate otegeezebwa ku nsonga eno. Wuliriza ebigambo bino bulungi nnyo then oluvannyuma nzije mbeere nga nkwongerayo. Bobi Wine va mu struggle. Bobi Wine abantu bakuvumye nnyo. Bobi Wine abayimbi bakozeemu ssente. Bobi Wine abaana abaali tebalina mannya, bakadaama, basekadaama, baani bakozeemu ssente nnyingi nnyo. Bobi Wine abaali bayimbi banno bakuliddemu olukwe, va mu struggle. Ebigambo ebyo nno mwatandise obyogera ku internet. Nengenda kugamba Bobi Wine tagenda kuva ku struggle. Tewaliwo muntu n'omu wano ku internet yakera ku makya n'agenda ajja Bobi Wine gye yali n'amugamba Bobi Wine jangu ku struggle, Bobi Wine jangu weesimbewo. Taliwo. Tewaliwo muntu yenna yaguza Bobi Wine kirowoozo n'amugamba tandika okwesimba ku bwa president, gulawo ekibiina, simanyi kola nuupu, kola people power. Teriyo yabimugamba. Yali idea ye nga ye era abantu gye bamwagalira. Njagadde okunnyonnyola ebigambo bino otegeere ekintu kye bayita struggle ng'abantu balina kintu kye baagala okuggusa tebakivaako paka nga kigguse. Weewaawo struggle weeba etambula ebeeramu ebintu ebirumira bingi, efuna ebizibu bingi. Mulimu abantu abatuuka ekiseera ne bawanika ne bagamba bannange nze empanise ne bavaako, ate abapya ne bajja ne bajoyininga. Mu struggle mulimu abantu abajja ng'oli ye yakuba akayimba tubonga naawe sevo nga ye yayimba first verse nga bamuyita King Saha, n'akyusa oludda n'agamba nti nze neegase ku struggle. Ate ne mubaamu n'abo abayimbi ababadde balya Bobi Wine mu ngalo abasooka omubiyita ne bagamba ffe ate tuvudde ku struggle tuzze side endala. Njagadde okujja okunnyonnyola politics bwakola. Mu politics abakulembeze ababeerako mu byobufuzi bacreatinga ekintu kye bayita political fatigue. Fatigue kitegeeza ki? Fatigue bwe bukoowu bw'ofuna mu mubiri ng'okoze nnyo n'okoowa nnyo bakiyita fatigue. Kati abantu bano abatufuga bacreatinga ekintu kye bayita political fatigue. Ne mulonda ne balangirira ebitali bituufu. N'olonda omubakawo ne batamuleeta ne bateekawo omulala, ne bakuba kibooko, ne bajjako internet, ne bakola buli kimu, n'otuuka ekiseera ng'ebyo owulira weetamiddwa ebyobufuzi paka woyingiramu mu mutwe ekintu ekigamba nti nze sikyagala mmanya byabufuzi, sikyalonda, sikyakola ki. Yeyebeera aim. Abantu mwenna abatambuddeko n'ogenda mu nsi z'Abawarabu, abantu abagenze mu America, abantu abagenze mu UK, abagenze wonna ensi gy'ogenzeemu nga y'Abazungu, mukimanyi bulungi nti ezo ensi omwana w'omuddugavu yali tasobola kubeeramu nga si muddu. Omwana w'omuddugavu yabeera mu America ng'embeera y'okubeeramu yokka ng'akolerera muzungu. Naye abaddugavu baamala ebbanga emyaka n'ebisiibo egisukka myaka 50-60 nga balwanirira eddembe. Kati lyendiko nze lyentuddeko wano mu nsi y'omuzungu nga nkola vidiyo eno lyalwanirira abasajja nga olaba Marcus Garvey omujamaika, omuliberia. Lyalwanirirwa abasajja nga olaba Martin Luther King Jr. Lyalwanirirwa abakyala nga olaba Macaulay Parks. Yatula mu bbaasi omukazi oyo n'abuuza omuzungu, ne lwaki temutwagala ffe abaddugavu twabakola ki?
Martin Luther King Jr. yalwanirira eddembe ly'abaddugavu. Abazungu ne batuuka n'omusiima ne bamuyita mu nsi eyitibwa Norway ne bamuwa ekiyitibwa Nobel Peace Prize n'agiwangula. Yamaliriza akubiddwa amasasi attiddwa. Mulimu abantu abalwanirira eddembe lino lye tuliko ne bayimirira ku butuuti ne balyogerera ne balitambulira ne bayita mu kuluzinga emirimu gyabwe ate ne babakuba n'amasasi ne bavaawo. Nzo okubeera obulungi kino kyolaba. So omuntu yenna wabeera mu struggle esobola okutandika oli n'agamba kantandike struggle nga neesimbawo mu kalulu. Kati struggle ya Bobi Wine ya just 5 years, myaka 5 ng'omugamba agiveemu. Bobi Wine koonova mu struggle ogenda kutulaba, sifa abaakuleeta tetugambangako jangu. Olina okubeerawo struggle etambule, ajeetamwa agiveemu. Struggle inogenda maaso. Njagala mbabuulireko nti ekintu kye bayita okulwanirira eddembe ly'obuntu kintu kinene nnyo. Mulimu abantu mu Uganda abajja okufa nga tulabye ku mukulembeze nga akyuse. By the way, movement oba NRM esobola n'okubeerawo mu Uganda neefuga Uganda emyaka 10 mwago. Naye ng'omuntu eyatandika okugiwakanya ng'agitandika mu 2021 nga ye Bobi Wine n'abalala ne bajja paka emyaka 15 n'eryoka ekyuka. Struggle government tezimala gakyuka. Gwe toyinza kungamba nti kati Bobi Wine yali eyo yeekwese yagenze eggula mundu mizinga ajja akube Museveni. Tekisoboka. Ayinza okuba yagezezzaako ogusooka mu kalulu n'ogwokubiri mu kalulu, ogwokusatu n'agamba nti bane kati tukyuseemu buli omu ayogere, buli omu akole bw'ati. Njagala mbabuulire struggle bwetyo bweri. Nja kudda ne vidiyo endala wano eyogera ku mmwe abantu abaleese hate nga mmwe buli katuuti ke mukola mubeera muvuma ba NRM, buli katuuti ke mukola kati muvuma bakadaama bemwekwasa, bakadaama balemeseza Museveni okuvaako, n'olaba kadaama nedda ne muzina ensi z'abazungu mwe tuli mulimu abawagira President Museveni. Kiba just omuntu tannaba kulaba nti eno side gye nnina okubaako gwe guba ku mulimu gwo ogamba nti oba oli awagira Museveni oba nze neeyongerayo ne struggle yange. Muve mu kwekwasa abantu. Mugenda kuluzinga awo bali abantu b'ovuganya we babeera bakwagala bagamba aha kati ffe batuggyeko amaaso bagatadde ku bakadaama, batuggyeko amaaso bagatadde ku gundi. Nenga mbabuulidde Uganda yafuna independence mu 1962. South Africa nefuna independence mu 1994. Gwe balamu okuva mu myaka gy'enkaaga nga Uganda yefugadda. South Africa tebagamba Uganda yo bagiwadde independence ffe katubiveeko. Continuinga ne strugglinga paka mu 94. Ethiopia nefuna independence mu 98. South Sudan yagifuna mu 2005 nga Uganda yefugadda. Tomanyi di struggle really. Tomanyi ki Bobi Wine kyayisaawo gwe kirigguka. Kati gwe newoona omugamba abiveeko omalabudde. Omugamba kuume yagaliza Munnayuganda munno temukola wano lugezigezi. Bye bye. Z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya, olina omukyala ng'akutawanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe ayina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo, wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.